Luganda Radio Podcast gabulijjo Martin Muganzi ate tukomyewo tulabe omutwe guno ogw'omunaana bonna baasumagira katuwandiikirwa Dr. MB Nsimbi. Ebitaala by'omu kibuga Kampala binkusibidde awo nabyo ku olwo byalinga ebyali ebirabule nti John agenda mangu mumuleke agende kuba buli kye yasembereranga yabanga akituukako nga kimuwa kiragala teyalwanga Kampala yamuyiseemu dda. Feibe gye yakuba amaaso nga ku munne John ng'ayaniriza, "Halo daali, gansanyusa okukulaba." "Mwattu Feibe, obulamu bukuyisa butya?" "Mazima bumpisa bubi nnyo okunkyawa bw'otyo. Lwaki wansuululidde bw'otyo ku wiikendi yonna? Wandekedde ani? Weesize ki? Ofaanana okuba ng'ofunye omuntu omulala gw'okyakaza kubanga siraba nsonga ndala eyakuganye okuba nange ku wiikendi eno yonna ate nga tewandekera nsimbi n'emu. Ompisizza si bulungi. Naye nze kye saagala kwe kuzitowa. Nze sizitowa n'akatono. Bw'oba tokyanneetaaga osaana ontegeeze nkwate omuntu omulala. Nze kye saagala kwe kulumya obulamu bwange." John yaddamu nti, "Feibe nkubuulire ky'oba omanya bw'obanga teweerabidde. Nze ebyo tobiŋŋambanga n'akatono. Olowooza nnyinza ntya okukugamba nti nkumaze kwata mulala? Era oyinza otya okuŋŋamba ebigambo eby'okukwata omulala? Ddala abakazi temulina nsonyi era ntegedde temumanye babaagala. Olowooza naakonoona siringi mmeka ku lulu? Njagala okuva leero otegeere nti oli mukazi wange ddala era nze sina muntu mulala yenna ku nsi okuggyako ggwe. Nze sibaliga ng'abasajja abalala. Bw'olabanga sizze wano ng'omanya nti emmotoka yayonoonese oba nti nina omutawaana omunene ogunguddeko egunziyiza okujja gy'oli. Ebyabogezi biviireko ddala. Abakuwa amagezi ag'okukwata omuntu omulala bakukyamya bukyamya. Manya nti nze balo ddala." John bwe yamala okwogera, Feibe n'amuddamu nti, "Naye John, olowooza singa ontwalanga mukazi wo singa ompisa bw'otyo? Ye lwaki ndi muzigo? Kiki ekikugaana okuntwala mu maka go? Nange manyi abatwala bannaabwe nga bakyala baabwe babayisa." John yamuddamu nti, "Ebyo gwe biveeko. Oba waliwo ak'okulya kampi nkali. Engendo z'entambudde olwaleero zimazeemu amaanyi. Ate n'obwenkya okuva obwenkya sinnalabako kennyingiza mu nsawo oba akantu konna kendya. Buli kubo lye mbadde nkwata nga sifunamu bantu. Luno olunaku lubadde lwa kisiraani nnyo. Oba nsooke kunaabako anti siwulira mirembe." Feibe yapika mangu sitoovu n'assaako amazzi. Yali agafumba n'ategeeza John nga bwe watali sabbuuni anaaba ne sukaali yadde amajaani ga caayi. John olwawulira ebyo ng'avumbika mikono mu nsawo za mpale ng'aggyayo olupapula lwa siringi 10 ze yali asigazizzaamu. Yagenda okuggya omukono mu nsawo nga gulinga ogutayagala kuvaamu anti nga gukankana. Olupapula olwaluggya mu nsawo n'alukwanga Feibe n'agenda okugula ebyali byetaagibwa. Yafissaawo siringi 2 ne sente 5 ze yaddiza John. Olw'okubanga Feibe yali amaze ebbanga ddeneko nga mukwano gwa John, John teyatya kumutegeeza nti ndi mu mazzi. Anti otegedde ensimbi bwe zannemye okufuna olunaku luno lwonna. Kaakano siringi ezo 2 n'ekitundu ze zokka ze nsigaza mu nsawo yange. Amafuta bwe gananzigwerako mu kkubo enkya simanyi kye nnaakola." Feibe yamuddamu nti, "Ezo nsonga zo gw'omanyi abantu abakuleetedde ekisiraani n'olemu okufuna ensimbi." Feibe okukumanya nti John lwabaamu teyeekunya mu kumukyakaza teyazirika nnyo ku olwo bwe yamulaba ng'ali mu mazzi. Caayi yamufumba ne bamunywa bonna era n'ekyeggulo yakitokosa ne bakirya. Ewa Feibe John gye yava enkeera okugenda okukola. Naye ku olwo era teyafuna bulungi nsimbi z'ayinza kulekera Feibe.
bwe yannyuka olw'eggulo era yadda mu ndeeba ewa Feibe n'amutegeeza ensimbi nga bwe zimulemye okufuna. Ku lwokubiri John yakeera nnyo n'akwata eri Mityana. Yafunayo ensimbi nga ziizo n'akyusa okudda ewuwe Katwe. Ewuwe yatuukawo ku ssaawa nga 7 ez'emisana. Bwe yalaba nga byonna biri bulungi kwe kulaga e Kampala. Eyo nno gye yasanga omuntu eyamukwasa akabaluwa nga kava ewa Kate e Naggulu. Olwamala okukasoma ng'akassa mu kkooti ye ng'agenda mu hotel kulya kyamisana. Olwamala okulya ekyemisana ng'akwata ly'ebbombo. Engendo zombi olw'Emityana n'olw'ebbombo zaali nnungi kuba bwe yabala mu nsimbi ze yafuna ku olwo nga ziwera siringi 9. Kyeyava ateesa okudda ewa Feibe amukyakazeeko amumaleko obusungu bwe yalina olw'okumusuululira mu wiikendi.